wali obaddeko mu relationship oba oli mu relationship n'omuntu katugeze mwana wa bulenzi gw'oyagala muli mu relationship actually olina engeri gy'okyogera nga toli sure oba ddala muli mu relationship lwaki ogamba nti mbabuulire bwe ntunulira ebintu bingi gayo no byakola byensobola okulabirako bindaga nti omusajja ono tanjagala like completely tanjagala olinga gamba nange nkiraba gayo no tacyanjagala gayo no yankoowa naye ate mmanyi ekisinga okuneewunyisa omuyaye tanta like gayi tandeka gayi bwe mbanga agezaako okumulaga nti kati moving on like I'm trying to find another person gayi aba bitter gayi atekawo embeera mu bufunze gayi tanjagala gayi tacyanjagala ne gayi tanta kufuna mulala like he doesn't love me or love you anymore but he can't let you go like he can't let you go oli mu bulamu n'omwana ow'obuwala bw'ogattagatta ebintu ebyenjawulo ebizze bibeerawo mu relationship yammwe gy'okkiriza nti kati erabika nga eri mu lubulwa ze bayita situationship not a relationship ngoga naye omuwala bw'abanga awulira olugambo nti nafunye omuwala omulala ne bwe lubanga lugambo bwe tugenda okukkaanyiza tuba tuleppuse naye ng'omuwala ataddewo embeera okulaga nti kwegamba ndi mubi nnyo ndi muyaye ndi malaya lwaki naye nga mbabuulira omuwala ono nze nzikiriza nti tanjagala njala tukwese statement emu omuwala takyakwagala ne taagala kukuta omulenzi takyakwagala ne tayagala kukuta relationship gy'olimu yeefaananyirizaako bw'etyo osanga n'abafumbo bwe njogera ku bufumbo njala tusooke tuggyemu obufumbo obuli official obwabagatte obwo tuli bwogerako olulala naye oli wangadde n'omusajja muzadde omwana asooka ow'okubiri olina omwana omu mutambudde omwaka muli myaka 2 muli myaka 3 amazima amatuufu gali nti bw'obigattagatta olaba ng'oli single mu relationship naye gayo obanga agezaako okuva mu bulamu obwe bwekkapa n'ateekawo embeera okkakkana ng'okomyewo relationship eyo bya relationship kikaaki njagala kukuwa ensonga oba ebintu biri 8 ebyoleka nti omusajja oyo newankubadde ekituufu kiri ntakyakwagala netaagala kukuleka naye kimu ku bireeta embeera eyo bye bino 8 bye tugenda okwogerako mukama bw'anaaba atuwadde ekisa tujja kuba tusobola okuleeta ekyokuddamu ku confusion eyinza okubeera bweti mbabuulire relationships nnyingi ziri bweziti nga tezikola makulu relationship tekyakola makulu temukyalina intimacy temukyalina relationship eri awo enyuma temuli mu mukwano guli awo gogamba nti katuli mu mukwano gutunyumira gutambula kinnawadda obulabo okwetwala autu omuhabbatinga ddala gwegwo naye relationship teggwaawo emyezi 6 omwaka nenga gwe bw'ogatta olinga alina woolaba relationship eyo we yakoma olinga alaba omukwano gwammwe omwaka gwe gwakomamu ne wallahi ya mungu ng'omuyaye takuta obanga ava ku kido n'akusika n'agamba mukwano you belong here eri obadde obula tulina kubeera wano n'obeerawo naye nga relationship togirabawo ebintu bigenda kubeera 8 nkwanirizaako ku show ey'olwaleero erinnya lyange nze Sozimo ku channel eno bwekubanga gwe mulundi gwe ogusoose oyinza banga olabye title neekuhukinga neekusika ofunye omukisa nenjala okutegeeza nti bingi ebisukka ku bino ebibeera ku channel eno tubeera ne love stories nga zitulaga obulamu bw'abantu batambulidde mu relationship ezitandise nga nonyi ne ziwunzika bubi ezitandise nga si nonyi ne ziwunzika bulungi nga weeziri nga basanyufu naye nga babadde kuyita mu maggwa kubeereka ng'ebitasoboka ne biba nga bisobose kubeerako ebibooziboozi kubeerako zi love bingi ebibeerako naye nga byonna byekuusa ku mukwano it's all about love relationship byosanga ku channel eno we happen to be here every day njagala okutumirako ku teacher wange ow'oluzungu wetegedde nkutumiddeko bwe gubanga gwe mulundi gwe gusoose njagala okukwaniriza era njagala okutegeeza nti kirabika nga abadde leeti wabadde olina kubeera wano jjo but better late than never nkwanirizaako we tunaawunzikira show ya leero ojja kubanga oyongedde okutegeera relationship gy'olimu bwerabika nga etakola makulu naye ng'ogimaliramu ebiseera
njagala tuve mu show ya leero ng'ovudde mu oli gwe bagamba nti ajjukidde okwebikka nga bukedde. Kiyinzika okuba nga show eno egenda kusanga nga bwe kiba kiro kyo nga zibadde mu ssaawa 4 ng'okyasobola okwesa essaawa ezisigaddeyo weebikke oleme kufa mpewo okuyita mu kiro. Show eno eyinza oba nga ekusanze mu budde bwa ssaawa 6 ssaawa 8 budde bwa kiro mu ttumbi obudde bunaatera n'okukya neera ne tugamba nti better late than never weebikkeko essaawa ezisigadde obeeko by'otaakiriza. Ate ekyomutawaana nti waliwo agenda ogiwulira already nga agenza okulaba show eno bwe buba budde bwe nga ziri 11 obudde busaasaana emmambi eri mu kusala neera tugamba nti naawe yes oyinza oba nga olwaleero tebigenze bulungi ng'oyize by'olina okukola mu bulamu obuddako. So buli omu mu ngeri emu oba endala you're going to benefit out of this show. This show eyinza okubeera direct ku ggwe, eyinza okubeera direct ku sister wo, ku brother wo, ku mukwano gwo, ku mwana wo, ku muzzukulu wo. N'olwekyo osobola okuba nga ogiraba ku lulwo ate era asobola okuba nga ogiraba olw'omuntu omulala gwenzikiriza tojja kubaako engeri gy'omutaasa. Njala tutandike tugambye omuntu ono ekituufu kiri nti naawe bw'obigattagattamu nga sinze mbikugambye bw'ogattagatta mu bulamu bwamwe bwe butambula obwa relationship okkiriza nti wallahi omuntu ono relationship tewali. Omuntu ono takwagala naye tayagala ate ove mu relationship. Kugamba obufunze yakukoowa naye ate tayagala oveewo. Njala nkuwa ebintu bigenda kubeera 8. Ekisooka obudde buyinza obutatuganya kuba olwedde bwe ndaba saagala kukozesa budde bungi nnyo ngenda kudduka kaweetaagisa okudduka. Ekisooka njala nkubuulire omuntu ono tali sure ali confused. Eriyo abantu bangi nga bali mu relationship but they're not even sure oba ali with the right person at the right time or he's even the right person. He's not sure. Kyova olaba olw'okuba tali sure ayina ngeri gye yeeyisanga eyakukoowa era obiraba. Nze seeguyaaba ogenda gwe muganda w'abakazi gwe muganda w'abaana abawala kugamba kikyogezaako okutegeeza siya tuleke naawe kyogamba nti kankubule mulenzi gwe kawagga ne mu bwakabwaggabo nange nalumaga ndi wano bwe mba nduddewo ebbanga ggwanvu ng'ovudde mu bulamu bwange kiyinza okuneetaagisa essaawa 24 okuliplacinga. Tolowooza toli wa kitalo nga bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo n'alyoka ayogera ebigambo n'osirika n'otambula n'omuviira n'ogamba okay so wano we tutuuse munnange n'ogenda weekuŋŋaanya n'ogamba ndowooza omuntu ono yankuwa kati kankole ki kambyesonyiwe kankite nzikirize nti omuntu ono yakola ki yammala. Munnange wayita ennaku 2-3 alina engeri gyakunoonya siya mbolo tugambe mbuki wabula maama tosaagako kale nabanga alina engeri gyagala odde mu bulamu era okakkananga obuzzeemu ataddewo embeera ne muddiŋŋana. Naye nga njala kutegeeza nti ebigambo byeyogera yali tatamidde si bwe buli awo nti bwali busungu nnyo kubanga actually gwe wali onyiize n'okunyiiga ng'ogezaako okumunenya ku ngeri gye yeeyisizaamu gy'otaayagala n'omunenyaako n'omugambako naye munnange n'alyoka akuviira mu buntu alina engeri gy'atakuwa attensioni ate ogezaako kubanga munnange ekituufu kye kino omuntu ono ali confused tali sure. Kakati obanga ava mu bulamu bwe n'agamba naye nnyinza okuba nga nkola nsobi nnyinza oba nga nfiirwa omuntu gwe neetaaga iba ne kakati kyokka bannange okkakananga akuzza. It is not necessary nti omuntu onaakwagala nnyo tali sure. Ekyokubiri ali confused kugamba ti ali awo era munnanga abantu bano alina engeri gyakushookinga from nowhere n'olaba nga akoze ebintu ebirala kuba kakati abadde sure n'aba nga takyali confused. Kitera okubeerawo n'akukubako omuntu mu ngeri gy'otategedde kubanga gw'ogamba nti engeri gye yalinga nnemerako nga tanta mu bulamu bwe kitegeeza nti nze gwe yali ayagala naye olw'okuba kakati amaze n'abeera sure n'aba nga takyali confused kati abitegedde ekifo ekimubadde ku maaso kimuvuddeko wamma n'azuula nga si gwe muntu omutuufu gw'alina okuba naye kati ali sure luli abadde tali sure
abadde confused nga ali nawe kugamba nga wooli naye nga ali confused tamanyi relationship agibeeremu tagibeeramu akimaking official takimaking official kugamba ali awo tali sure abanga alangirira emikono nga niwai tugire tukyale kalina kusoma ezibezi tukyale n'atuuka n'okukulimbisa abazadde ne mulaga n'ennaku z'okukyala omuyayi waba wabula omwezi gumu eri ebintu babisasudde nako n'agenda asazaamu ebintu lwaki yekengedde awulira tali sure he's confused watyanga yeesibye okugenda naawe naggala emikisa gye bannange relationship bweti emenya relationship bwetyo ekulema okuwa omukisa abantu abalala ng'olina omuntu atali sure osobola okubeera naye emyezi 2 6 mwaka 2 3 ne mutambuza relationship neyingira emyaka age nesiba omukono naye ng'omulenzi oyo oba omuwala gw'oyagala tabeeranga sure ayinza n'okuba nga alina baalabayoko mulenzi akwanakwanako ebbali muwala bamukwanakwanako naye tannaba sure nti okukuleka kyekisinga kyobulaba abanga akuleka n'agamba owaye nyinza oba nga nkola nsobi nadda lwalibeera sure okumanya nga bizibu tetuli sure nti lwalibeera sure gwe gwali basazeewo okubeera naye kiyinza okunzika nga bwe kityo naye obubonero tetubulaba so nga ate emikisa gy'okuba nti alibeera sure nga si ku ggwe ng'akwonoonedde ebiseera bino bye twogera tekitegeeza nti temujja kuzaala mwana ojja kubeera n'omulenzi ojja kubeera n'omuwala omuzaalemu n'omwana mwatulako ne musalawo nti mugenda kuzaala omwana no there is a way it happened and it can't just be reversed so it is there she's not even ready to abort because she's worried of the outcomes ne muzaala n'omwana tobeerangako munamuwala ng'omuwala omuzadde munabalongo omufudde naalongo akufudde saalongo naye nga tomutegeera oyina engeri gy'olaba ng'omuwala alinga atamanyi kyayagala omulenzi alinga atamanyi kyayagala kituufu tannabeera sure akyali confused nogamba ne tuzaala omwana ye bino byawukana n'okuzaala omwana teriyo abantu abakola kosi nga tebali sure ne bawunzika nga batambudde semester esooka neggwako ne bagraduatinga naye nga bw'omubuuza nti is that really the course you wanted oba ye yaliwo mwana omanyinge ninengeri gye nawunzika nga nyingidde obusomesa ng'ogamba wayi twakula ogamba oli muntu wakwagala kubeera musawo wawunzika otya mu busomesa nga naye bw'agattagatta emboozi emutabula nebatabula reason number 1 tugambe nti this girl takyakwagala ne tayagala kukuta ensonga esooka gye tutunuulidde tali sure ali confused ensonga ey'okubiri eruma are you aware that this person is looking for something in you eriyo omwana omuwala ali mu relationship n'omulenzi naye ng'abaze capital n'agamba omulenzi ono sandyagadde ku ending a relationship eno sandyagadde relationship eno eggweewo nga simufunyeemu capital sandyagadde mulenzi ono twawukane nga tannaba kunzija Uganda kuntwala Sweden kakati oyina engeri gy'olaba nga mu processinga by'okuleeta omuwala e Sweden naye omuwala ono amazima amatuufu gali nti ayina engeri gyakuduulira ayina engeri gyakuboggolera ayina engeri gyatakufaako ayina engeri gyatali wa buvunaanyizibwa si mulungi mu communication tali apologetic tali caring tali considerate is not tali sympathetic like talina engeri gyayambalako ngatto zo ategeera obulumi bw'oyitamu ebyo bye twogera byonna byatali si byebintu by'ojja okusanga mu muntu akwagala nkiddamu nkinoganya nkinyweza tosobola kugamba nti olina omuntu akwagala nga mubi mu communication olina omuntu akwagala nga tafaayo olina omuntu akwagala nga talumirirwa olina n'omuntu akwagala nga takuwa kitiibwa olina omuntu akwagala nga takuwuliriza it can't happen we can't accept that I believe you can't live in such a relationship because it's not healthy naye olw'okuba omuntu ono tugambye nti emu ku nsonga ze ez'okuba nga takwagala kyokka tayagala kuleka ensonga eri nti
alina ekintu kyakwagalamu, kiyinza okuba capital, kiyinza okuba okumusomosa ennyanja, okumujja Uganda omuteeke Sweden. Omuntu ono bwe yabala oli tiketi, oli visa esobola okumujja ekyaddondo n'emutwala e Dubai. Bwe mwayogeramuuko wamulaga nti osobola okumuwa input gwe weetaaga okussa mu muntu yakugamba okukutwala e Qatar. Olina ekyeyo kyogoba kya Canada, olina kyobala, naye omulenzi ono bw'omulaba tiketi. Njogera bino, omuwala kyakubalako tiketi. Kakati okukwagala amazima gali nti takwagala, alina n'abamu bakigamba. Okumala takwagala kijira ne kiyitamu ne wabaawo n'obubonero bw'olaba nga ddala gaayo n'oba omuwala ono takwagala, naye kiri tekinnaguka. So the reason he's keeping you, she's keeping you around, and the same person takwagala, alina kyakwagalamu. Ekyo kyakwagalamu bw'anaamala okukifuna ajja kunyiga exit. Era otandika okumunoonya nga man ene me. Bwe mwogera, singa mubanga mwogera ku paperwork watuuse oba process wetuuse, this guy, this chick is going to be very attentive. Ayinza n'okwagala okufuna olupapula n'ekkalaamu abe ng'awandiika, ajjukire bulungi. Ayagala ogwenya into details. But when you're talking about something that will ekigenda okubaleetera okubondinga nga family oba nga couple, mwogera ku bulamu bwammwe obw'omu maaso, mwogera ku bintu ebigenda okubaleetera essanyu nga mutandise okubeera mwembi, mwogera ku by'okuzaala abaana, mbyogera ku wamwe mugenda okuwangaalira. Ebyo ayina engeri gy'atammuka nnyo, bw'abyogera ayina engeri gy'ali so brief. Weetaaga ese naye ali mu outline. Akozesa ekigambo kimu, we shall see. We shall see. We're talking about something very sensitive. And yet the response is we shall see. Like, really? We shall see? Twogera n'omuntu gw'ogenda okuwangala naye, and the response is we shall see. Omaleka kati tumanyi nnyo bya mu maaso. Let's like we can't discuss on how we are going to cross the bridge or to cross the river before we get close to it. So what are you talking about? I need to just shutting down. I mean, no, the future will look after. The future jakwera birira. Ekituufu kiri nti omuwala takwagala, gayi takwagala. Naye lwaki takuleta? Lwaki akulemezaawo? Ayina kyakwagalamu tekinnaba kugguka. Omuwala bwe mwayogera ayina engeri gy'awulira ng'oteekateeka omugulirayo ka poloti. Mukimanyi nti eriyo omuwala asobola okusigala mu relationship naawe kubanga oweerera sister we, kubanga oweerera brother we, kubanga ojjanjaba maama we. Maama we tebannaba kukakasa nti completely awonye, gwe muvujjirizi. Kakati agira n'anyiiga n'omutama kubanga atakwagala. Bannanga omuntu gw'otaagala alina engeri gy'akunyiiza. Muyinza obanga mulaba comedy n'ogamba naye ate eri ekiringa ekimuseseza nze tekinsesa, nga nebyo bikunyiiza. Kubanga omuntu nga takwagala aba talina kalungi kakulabako. Ono akalungi kakulabako kali kamu, kubanga govaamu ssente ezijjanjaba maama mu Cancer Institute. Maama alina ekirwadde kyatoba nakyo. Oli looya balina bato gye balina mu kkooti n'ettaka libaagala okununula. Ebiwandiiko tebinaba kugguka oba omulamuzi tanaba gusala. Naye ate oli empagi nnene mu nsonga ezo. Gw'okwasaganya ebintu bino, kakati bw'obalekawo bagenda kwetaagisa ssente nnyingi. Wano bafacilitatingamu nabo airtime, bu transport, fuel, kacaayi ka mulamuzi na bikinga bw'ojja obipresentinga. Ne case tebasobola kugivuga ne bagigusa w'otoli. Bajja kwetaaga ssente nnyingi ze batalina. Ekyo kyakwagalako. There is that something kyakwagalamu. Nenjala kutegeeza ntagenda kikwagalamu budde bonna. Ekyo kyenjagala okakase. Omwala ono ekyo kyakwagalamu, omulenzi ono ekyo kyakwagalamu. Niwankubadde ng'obubonero bungi buzze bukulaga nti takwagala, takuliiko, naye ate takuta. Kyakwagalamu kya kiseera. Era ekiseera ekyo bwe kinaatuuka ekyo ne kigguka, nkukakasa omulenzi ono oba omuwala ono agenda. Nkiddamu nja kiyimba. Bw'obigattagatta gwe kennyini bw'ozibiriza bw'oti n'amaaso go, olina okufumiitiriza kw'ogendamu n'osooka n'ogira ne mu maaso bw'oti nga wait. So ng'ate obadde tolaba bulabi nti olaba ebintu ebigenda mu maaso. Obadde weetaaga kufumiitiriza n'olina engeri gy'ogize mu maaso bw'oti, nga wait.
ate ngo badde wetaaga kugira bugizi matu bw'otyo kakase naye nga ate ne byogera biri mu namuggo wabirikodinga just okola playback wetaaga kukola reprogram wait kano kanga looping ono yagamba atya ekituufu kiri nti obikkiriza nti omulenzi oba omuwala takwagala naye naawe oli stuck mu relationship ye kyakwagalako weekiri naye njala kunyweza kino kyakwagalako kya kiseera bwe kinaamala okugguka ojja kulaba trukalazi z'omulenzi ono trukalazi ez'omuwala ono takwagala ne tayagala kukuta lwaki there is something kyakwagalamu bw'anaamala okifuna ojja kulaba ng'aweeta makoona ekyokusatu kino nakyo kinyiiza eriyo abantu si buli muntu akukyawa nti aba alina omulala gwafunye kino njagala mukitegeere eriyo abantu abava mu relationship not because afunye replacement asobola ova mu relationship olw'ensonga ez'enjawulo kati eriyo omuntu abeera mu relationship naawe ng'ensonga eri emu atya okubeera yekka njagala kunyweza kino sijja kirwako eriyo omuntu ali stuck naawe mu relationship ng'ensonga ekyababeezaawo gwe naye eri egi atya okubeera yekka ogenda kumbuuza atya kubeera mu nnyumba kiyinza okubeera ekimu ku kyo mukimanyi nti eri abantu abatya okubeererawo eri abantu abava mu relationship ng'agamba nze nsazeewo kambeere single n'alangirira nti ali single eriyo omuntu ava mu relationship by policy by principle nga yagamba nva mu relationship nga nzira mu relationship kati njagala kudda ku ono omuntu ono ye ali mu relationship naawe kubanga atya okubeera yekka atya okubeera yekka abantu bamulabe bamubuuze nti weegundi kiki ekyabaawo just that talina byakunnyonnyola bantu sina mulungi mu kunnyonnyola atya okubeera yekka tolaba nti eri nayogedde kubanga oli alina kyakwagalamuko oli ayinza obanga akwagala kubanga omwoleza engoye kakati atya okubanga tasobola kubeerawo ng'angoye enkyafu ate tasobola zooza so atya eriyo n'abawala ng'atya okubeera mu nnyumba yekka nga yeyo ensonga era ng'ajja kwagala nnyo okumanya ekiro oli ludda wakubirako mu budde obw'ekiro oyo oli ludda wanga totuuka kubanga atya mu nnyumba bw'omala ogenda n'ogamba ne omuntu abadde anteeka ku bunkenke nga ngamba waayo oli ludda wa nga totuuka ogamba oba bwe naatuuka oba agenda kunkola ki oba bonna ng'agenda kundya bunyama oba agenda kunnuuna bunoonyi oba agenda kumputa buwusi oba agenda kunkomba ogamba n'otandika obbirooza ng'ayina engeri gy'ataddewo embeera nti wootali tassa ogenda omutuukako tekibabeerangako ogamba ne bwe mba siriiwo olaga nti onjagala nnyo olaga nti onsubwa nnyo bwe mala n'entuuka era bwe musanga nga mukaalo bulungi agamba ate kakati wooli luli nabadde ndaagenda kubanga toliiwo ate kakati wooli ate oyagala nkola ekintu kyekimu nabadde nkuyayaanira gatoliiwo kakati wooli kitegeeza ekizibu kyange wakisolovinze so nga ate eriyo ayayaana obeerewo nga omulaba akufuula bize bannange mbadde nkusobola oli otya bannange tunyumye bannange tuzannye bannange kwako kano bannange twekole bino bannange tugende kwano nga ddala mukwano ono just kiwubaalo buwubaalo relationship ey'okubeeraawo ng'oliwo okumala bumazi kiwubaalo kya muntu just kiwubaalo ng'omuntu ali akufudde comedy store gy'agenda n'alaba comedy ekiwubaalo oba board omunaagitta n'agenda ku library n'afuna movie n'ajja agiraba essaawa 2 oba n'ajja alaba kaserike kalina obutundu 12 n'amanya nti obwo obutundu bugenda muyamba okumalako ekiwubaalo kitegeeza nti ekiwubaalo abantu tubeetaaga nga tulina ekiwubaalo tubeetaaga nga tetulina kiwubaalo twetaaga abantu emisana twetaaga abantu ekiro twetaaga abantu nga tuli board twetaaga abantu nga tetuli board twetaaga abantu nga tuli basanyufu twetaaga abantu nga tetuli basanyufu twetaaga abantu nga tulina ssente twetaaga abantu nga tetulina ssente ngambye nti ensonga ey'okusatu omuntu ono kituufu takwagala n'ate tayagala kuta olw'ensonga tayagala kubeera yekka just kati ng'olina ngeri gyekikunyiza nogamba we kati nogamba is that love? It is not love. It is not love. Ojja genda obitegeera mpola gye tulaga ensonga ey'okuna tuli wansi w'omulamu ogugamba nti oli mu relationship n'omuntu
ekituufu bw'obigasse nga gwe omuntu omukulu anyakyayo kyanga tebamukuwoleza okizudde era okikakasa mu butuufu nti omuntu ono takwagala. Kale yakwagalako mu kusooka naye takyakwagala. Katukozesa ekigambo ekituufu, takyakwagala naye takuta. Ng'ogamanyi nsonga ki? Is that really possible? Tanjagala naye tanta. Tutunuulira ensonga ezikireeta. Ensonga ey'okuna eva mu nsonga ey'okusatu. Twatunuulidde ekimu njagala kukakasa. Twagambye nti omuntu ono tali sure oba ali confused ensonga emu. Ne tugamba nti omuntu ono alina kyakwagalako ensonga yakubiri. Omuntu ono atya okubeera yekka nsonga yakusatu. Ensonga ey'okuna eva mu nsonga ey'okusatu. Omuntu ono ali naawe nga bw'alinda nga bw'anoonya omuntu anaamuleetera okubeera ng'awulira beta, ng'awulira bulungiko okusinga bw'ali naawe. So anoonya replacement. Kakati bwe yayigirizibwa eri mu mirimu, mu nsi y'emirimu, mu nsi y'okukola batugamba nti tobeeranga mujega nnyo okujjako nga kyekyoka kyokka oluusi kithreateninga obulamu bwo, toba safe ku mulimu. Ne bakugamba nti tekyalibadde kirungi newankubadde olumu oba onyiize, tekyalibadde kirungi oresigninge okuva ku mulimu ate ogenda oyingira ensiike ey'okunoonya omulimu. Bakuwabula nti beera mugezi ng'okola mu kitongole bw'oba oyagala okukivaamu sooka osula application mu bitongole BCD up to Z kati ate gy'okakasiza nti bakuwadde. Beera mugezi ekimala olw'okuba wano obaddewo emyaka 5 eri otandika butandisi toli sure ku working environment. Bayinza banga basikugambye wano mu buwandiike nebiyinza okwawukana n'ebibeerayo. Abantu bagenda ne beeyama ebintu bingi nnyo nga baturecruitinga tugenda okutugenda wano bagamba tunnyuka saa 11 saawa ziri 12 ne boss alina engeri gy'alaganga obudde obwakakyo obuki oba batandika obutandisa okukola. Naye ng'ate JDO ndala bw'ogenda okebera mu job description bintu byanjawulo. Kakati oli bwe yakiyingiza mu relationship n'akinyweza bulungi kubanga ayagala ave mu relationship ngadda mu relationship endala. Kyova olaba ogenda okwawukana okukakasa nti oyawukanye n'omuntu ng'okizuula nti ate omulenzi gw'alina kati gw'ayagala bw'onoonyereza mu by'ozudde biraga nti relationship yaabwe emaze emyezi 6 kumpi ku mwaka oba emaze emyezi 3. N'ogamba wait, mbadde njagana n'omulenzi ono naye tugenza okwawukana wayise wiiki emu. Waliwo omuntu atera okwogera nagamba mpaamu wiiki singa emu kyankwata nnyo. Wayita wiiki emu bweti ogenda okuwulira nga budget y'embaga. Noka wait a minute. Abantu balina okukyala bakyala baagatta okwanjula mu kukyala nga baabikola. Kakati yali tayagala kuva ku ggwe ng'agenda mu kubeera omu, n'ayagala abeere omuntu ow'enteekateeka okusinziira mu bibalo bye, n'ayagala ave mu relationship yo ng'ayingira relationship endala. So what he did, as he was trying to fade out his relationship or her relationship with you, he was fading in a relationship with another person. Kyentegeeza mu njogera ennyangu, bwe yali agezaako okufuluma relationship yo mu kaseera ke kamu, omulyango ogwali gufuluma relationship n'oguyingira relationship endala byali so close. Yabeeranga ava wuwo ng'adda wa neighbor. Kati engoye ze yagendanga azisengula mpola nga zigenda wooli. Era surprisingly ogenda okuganda weewaana nze yagenze n'olubuto lwange era omwana wange ajja mumpa ng'akukongooza bigere ng'agamba linda omwana wo oyagala mukuwe ng'ali mu lubuto. Olaba tapapala, talina bunkenke. Omwana tateeka omwana agenze n'obufumbo mu bufumbo n'omwana wange oli awogeza okuteekawo embeera. Alimba agenze mu bufumbo n'omwana wange ajja mumpa n'olyoka osetula akanyaga n'ogenda
mu bufumbo bw'omusajja omulala n'oteekawo embeera n'oboggoka n'otiisatiisa ngenda kuleeta poliisi ajja kunsasula neweerabira nno oba amateeka ga Uganda omuntu aliwa sima siringi 2 sima 5 n'oteekawo embeera okyankalana nze ajja mumpa mugenda okutuuka mu DNA eggwali kukyuwa nti omwana wuwo. I have a story. Brother lwaliba omuvumu najja n'atuwa story eyo lwemuli kakasa ebimu byenzeze njogera. Bwe mba nkubiddeko mu story eyo gwe njogerako ali Bulaaya yagwa mu mukwano n'omwana ow'obuwala ekyaddondo. Bw'agwa mu mukwano basisinkanyeko once in a while mpolampola bwe batyo amanyi ateekateeka okutikka ku nnyonyi omuwala w'ekyaddondo amutwala eri ate bamugamba nti we tosobola kubeera mu relationship ng'omukazi ali Kampala ng'oli Australia kwata omuwala muleete abeere wano lujja okukakasa nti olina omukazi. Omusajja wattu apapa bamikwano bwe baba bawangaala mu relationship ekishookinga bye mbadde njogerako kino njijjukidde kijjukire naye si kwenvudde ate okwogera biri bye mbadde njogerako wali ono omuwala bakoze embaga naye omuwala engeri gye yafayiringa divorce omusajja nakati akyali mu shoko ng'agamba nange omuwala embeera yava ku ki omuwala kiki ekyabeerawo kye tutasobola kwogerako omuwala from nowhere ne yeekyanga agenda okunoonyereza oluvannyuma ng'omuwala atinkana muzungu kutinkana muzungu kwokka ng'omuwala ali lubuto omulenzi n'alyoka akkiriza nti kaggwamu n'abanga akizuula nti n'okuba omuwala nga bakyali e Uganda bateetera omuzungu mu kifaananyi yaliwo no ye ng'omusajja bw'abala olubuto ng'agamba nedda okusinza bwe mbaze olubuto omuwala ebbanga lyemulabye olubuto olwo ebbanga lyenduteebereza okubeeramu terusobola kubeera luwanga bambi musajja wattu agenda ozuula nga bwe yayingira mu bulamu bw'omuwala ndowooza oba omuwala byali bimukabalubiriza n'omuzungu okumufulumya eggwanga nakati akyali mu shoko tawonanga atya abawala b'ekyaddondo. Lwaki omuwala yayinawo omuntu we katono najja amuyite mu buyisi kyenvudde nkozesa ekigambo nti you are in a relationship with that person but I am telling you as he fades your relationship with him or her he's fading in afulumya relationship yo ng'ayingira relationship endala anoonya better replacement nakugambye nti tuli ku kyakuna kyavudde mu kyakusatu ali atya okubeera yekka kati bw'atya okubeera yekka anoonya omulala n'amuleetera okuwulira obulungi anoonya better replacement mu kunoonya better replacement tayagala kubanga abeererawo kyava agamba nti gwe mukuumeko nali mbagambyeko emabega nti waliwo abantu betwagala naye nga bo bakkiriza okwagala okubeera naffe mu mukwano nga tubasisinkanye nga balina we baagala okusomoka ne bakizuula nti tugenda bayambako mu kusomoka awantu awo nga bw'onoosanga omuntu nga bannange mabira tayitikamu nga lwera tayitikamu emisana asobola omutambuza ebigere n'amuyitamu asobola okuyita mu musezibwa emisana bulungi peacefully naye omusanze mu budde bwa kiro era omuntu oyo nkukakasa bw'anaamala okuyita mu ssezibwa omugaso gwe nga gukomyawo omuntu ono omwagala omuntu ono alaga nti akwagala newankubadde ng'oli sure nti ebikolwa bye bizze byoleka bulungi nti omuntu ono takwagala ekikwewuunyisa era ekikyakusibye mu relationship kiri eki naye kakati ate singa abadde ayagala okunfiirwa era singa bwe nandigenze yali badde agambye nti kakubye ng'atambuza bulamu bwe lwaki bwe mmanga afuluma ennyumba ye lwaki bwe mmanga afuluma obulamu bwe ate ateekawo embeera ng'ayagala alaga ali bubi nnyo alaga nti anfa nnyo alaga nti agenda kwetta akubira buli omu njala kutegeeza nti ebyo gwe by'osinziirako n'olaba ng'awali okwagala ne budda n'omala n'okomawo ng'obulamu buddayo mu nomo nga batafaayo ogenda n'ova mu bulamu bwe ne wayita wiiki n'apapala ne mukomawo ennaku 2 ezisooka n'abeera muntu mulungi kasita wayita wiiki ng'addamu abeera oli omuntu omukadde yakutama n'ova mu bulamu bwe ogenda oyiye obulamu omuntu ono tasobola kukuta kubanga tannafuna mutuufu
kati omukutteko omusomose ennyanja olukalu luli oluli emitala ye wali omuntu ye amanyi nti bw'anaatuuka ku lukalu eri ne bw'onoomulekaawo ajja kuba kushuwa nti afunye omuntu afunye obulamu bw'asinga okuyaayaanira. Njagala okole mu maaso go bw'oti amaaso go ag'ebirowoozo bw'oti amaaso go ag'ebirowoozo ogattegatte. Relationship ogiteekamu obudde, ogiteekamu amaanyi go, ogiteekamu essente zo, naye omuntu gw'oyina ye akukuumiddeko mulala mu bufunze akweggamyemu. Kakati takuta kubanga akweggamyemu ate enkuba tennakya. Kati wano wenjagala tubuuke osugala ogamba ate kati akola kinange soza awontabulidde otandika ogamba nti neba nesinga mujjukira omulenzi ono namu blockinze naye gwataakubidde era nze kakati gundi ankyawa atya era nze ngenda kwekola ekintu ageza nandekawo era bannanga abantu tebasiima lwaki nze yemuwalayo ekirooto kyange era nze ono ye musajja wange kyokka mulinamu n'omwana ndina lubuto lwe n'oteekawo embeera oba n'ateekawo embeera yonna kiri tekinnaba kugguka. Omulekawo gw'ogenda osetolinge nga ye tannafuna muntu oba gw'ogenda obeere wekka ng'oyinaayina nga talina muntu oyagala kumukola kyolaba alaba nga toli feya. Omupiira gulina okuwunzika nga guwunzika yalina 2-0 kale bwe baki nga gw'oyineemu ng'alina 3 oyagala okuwunzikira oyagala omukuba ekisala alina 2 alina embwa 2 bw'agenda okeera bw'ati alina bijje ojjeyo ekisala agamba osaaga wano si bwe budde obutuufu agamba si yalina okukyayibwa yalina okukyawa alina okukyawa nga akonfaminze relationship endala nti alina omuntu omulala so tannafuna replacement. Njala kutegeeza nti relationship eyo gyayayalina okutuukako bw'eneetuuka togenda kusigalawo. Tugambye tuli wansi w'omulamwa ogugamba nti omulenzi atanjagala lwaki taagala kundeka, lwaki bw'awulira nti gundi ankwana apapala, lwaki bw'awulira nti gundi amproposing ayagala kumpasa apapala ateekawo embeera, lwaki alumba omulenzi oli n'amuvuma, lwaki amulumba n'alwanagana naye, lwaki amuweereza message ez'okumutiisatiisa, lwaki aneekiikamu balemesa ekintu kye. Kati gwolowooza mbu kubanga yakulwanidde akwagala si buli akulwanira nti aba akwagala. Ekyo njagala okutuuka ku kyo. Oli muwala mukulu. It is not necessary nti oli mukulu mu myaka. Kubanga gw'okukulako okulinze ku myaka 3 kati oli mu early 20s. Njagala okukutegeeza twogera ku kukula okw'okumanya. Ogasseeko okumanya. Kati okyali oli wali mutongo okola bya kito. Wali mujengo okola bya kije. Wali mu butamanya okola bya butamanya. Kati oli mumanyi kubanga otegedde ensi bw'etambula. Otegedde emitima gy'abantu. Si buli akusekera nti aba asanyuse nti oba musanyusizza. Si buli akusaasira nti aba alumiddwa. Ayinza okuwa haganga agamba sorry naye n'omutwe gana mugongo gwakukubye kubanga aba omutwe tosobola kugula ba face ye eri nga akukongola bwati. Kati tuyinza obyawula. Olwo mugambe nti omanyi baby ngamba amazima empa mukono kubanga hago nimbiramu nakulaba ngo nkongola nagiraba footage wali twali tunoonya na bintu birala ku kamera waliwo omuntu yali azzeewo nga tetwamutegedde ate ne batubba katwagadde kebera nagenza okebera ngo mpa haga eno ng'oli mukumpe moti kati okukwe kukula kwengamba va kukuli okukula kw'emyaka kubanga weeralikira emyaka gyenjogera n'egiri ku ndagamuntu ntandika okusiga ekifaananyi nti okuze bwe weeraba oli muto kukukula okw'okumanya njakujjukiza gye tuvudde nagambye nti omuntu ono takwagala kyokka taagala kuleka ensonga ali confused ensonga tali sure omuntu ono taagala kuleka kubanga atya okubeera yekka omuntu ono taagala kuleka kubanga ayagala okufuna omuntu omulala taagala kuleka kubanga alina kyakwagalamu twakafuna bina. Tugende ku kyokutaano. Bw'osharinga show eno eri omuntu omulala tekirimu sitaani. Bw'owa comment
osinzira wano n'otuwa ekiboozibozi mu bino by'owulira ozudde nti waliwo relationship gye walimu ey'ekijega nga byali byekuusa ku bino bye tuwulidde then ng'ojja ng'otuwa ekiboozibozi. Tugende ku kyokutaano. Kiruma ekyokutaano kiruma. Omuntu ono kituufu takwagala ate tayagala kukuleka. Ensonga eriwa, this person is taking advantage of you. Waliwo abantu abatwagala, waliwo abantu betwagala ngalekanga abatatwagala oba nga tebatwagala naye nga balina kye baazuulamu kye batubenefitingamu. Balina kye batubenefitingamu. Wano batumanyi nti ebintu byaffe twetwala simple. Eri abantu bebakozesezza, eri abantu bebonoonodde ebiseera. Ne lwaki? Kubanga ebintu bo balina engeri gye babitwala nga biri simple, balina engeri gye bitwala buli kintu nga kiri awo. Bantu balungi, bantu bakwata mpola. Eri abantu abakozesa obulungi bwaffe ne babukozesa okubenefitinga bo nga bo. So they take us for granted, they take advantage of us kubanga bakimanyi. Eri abantu abajja ne batwetondera nga bakimanyi. Kamba buliro sozi nze nganze emu ku weakness yange ye respect gye nnina eri ekigambo sorry. Era nalina ndowooza nti buli ajja okuneetondera abeera akitegeeza. Ngenze nkulaakulamu n'entandika zuula nti abamu bakizuula nti sozi ng'oyagala emirembe naye bw'oba omusobeza n'akulaga nti anyiize tomuwanvuya. Just be like Moses, I am sorry. He will understand, he will tolerate. Era ajja kulaga nti olwo muli at peace, ojja kuba omumaze. Sozi ne bw'omunyiiza bw'okola ekintu kimu mwetondere. Olaba bwa taking advantage of my kuba nti njagala nnyo omuntu ali understanding ne yeetonda. Kati eri abantu abo nga sebo nga alina engeri gya omuntu oyo omukwatira mu nsobi. Kati ensobi ziri azikola kubanga n'okwagala takwagala. Yerabira birthday omuntu ng'olina omulina ku mutima ddala ng'oyagala birthday omwagala kyangu nnyo okujjukira birthday. Nze nkozesa ekyokulabirako ng'ekya birthday. Kale wabadde olina obuzibu. Eri omuntu nga baddange bwe mbaddala wategedde nti mama wange mulwadde ng'okimanya mama wange kyategeeza mu bulamu bwange. So bwe mba nkikugambye nkusuubira okuba ng'ogenda kukola follow up, ogenda kuncheckinga ku mama ali atya, mwagenze wagambye nti muli mu ddwaliro baamulongoza yavudde bulungi mu theatre, mami ali atya respondinze ku ddagala. Omuntu akwagala oba osuubira nti ekyateeka okuba ng'akirina. Naye olw'okuba ono n'okukwagala takwagala ye akutunuuliramu kimu. Be bano be nabagambako nti omuntu ono olw'okuba akutunuuliramu kumuwa ssente ate akimanyi nti ssente otera zifuna ku nkomerero ya mwezi. Oli Saudi sweetheart, oli Jordani, oba gy'amanyi oli Bungereza, chekiyo efunika ku Thursday oba ku Friday. Bakusasula Friday ate akimanyi buli Friday paundi olusanvu luyingirawo. Kati laavu ye talina ngeri lwaki aba agikuwa ku Monday, Tuesday, Wednesday. Laavu ye yina kujja ku Thursday nga cheke ya Friday. Ali taking advantage of you. Just that. Kati ati munanga akimanyi munange bwe banakwetondera ojja kusonyiwa. Naturally oli patient, oli mugumiikiriza, ogumiikiriza n'ebitakwatako. Ogumiikiriza n'ebiteetaagisa. Kati n'alyoka akozesa ekyo obusibu nafubo. N'alina engeri gy'akozesa obulungi bwo n'abujaajamya. Naturally akimanyi nti okuuma ekisuubizo kyo, the mere fact nti wamusuubiza nti oli mwagala paka era n'okwogera n'ogamba nze nkubulire nga ndi mulamu nze siri kukyawa gw'oli nkyawa. Kati akimanyi oli muntu wa kigambo kyo. Kati okukwagala takwagala naye ate olw'okuba wasuubiza nti ojja kumutwala e Bungereza toyagala kulabika nga ali kigambo kyo ekyakimanyi. Adda ne bane nagamba nti oyo gw'olaba tasobola era nja mwetondera ajja kukkiriza kubanga ate akimanyi nti kati bwana omanyi ateekawo embeera ngamba eri abantu aba nkuyite ku manipulatinga
alina engeri gy'ateekawo n'embeera nondooza olaba nze namanya nti ojja kummalira obudde lwaki watandika by'otaasobole wano wangamba ojja kuntwala ebungereza ojja kundeeta tubeera fembi kati lwaki weekyanga kubanga ki lwaki oli mulimba lwaki oli muyaaye bambi natural olwokuba toli muyaaye naawe okimanyi nti oli muntu wa kigambo kyo bambi otuuka ne ku level egamba nti newankubadde relationship erabika ng'etakyakola makulu naye ate olaba wali weeyama bwe mutambudde process mugitambudde almost 70% kati gwogamba nedda kamuleka gye ajagamba nti namumalira obudde ajagamba nali mukozesa n'akufuula omukyamu kati olw'okuba ekyo tokyagala oli muntu mulamu oli muntu wa kigambo kyo oli muntu wa mazima osazeewo gw'ofiirwe osazeewo kale gw'obeere nga okola ekitundu kyo kale kamuleete bungereza yeekyange bwekyanze naye nga teyeekwasiza nti namuleka e Uganda. He's just taking advantage of you. Like she's just doing that. It hurts. Natandise ngamba nti ekintu kino kiruma. It hurts. Otuuka ekiseera ate mune omuntu ono bw'ajja n'ateekawo n'embeera omanyi oyinza olowooza omanyi kakati mwemulowooza kubanga oli bungereza kubanga oli Amerika kubanga munanga ate mwe bannaffe abali e Sweden era kati ndowooza oli awo baakutuuliza dda mu bigambo ne bagamba nti no era bw'onondeeta ku nnyonyi n'onteeka e bungereza ngenda kufuukira akayinja mu ngatto ngenda kwekyangirako bw'oba olaba kikuluma nnyo ng'obireka omanyi mujja kulowooza nti kubanga munnange muli batuuze b'e bungereza ate munnaffe abali abawangaalire n'emawokota yaba emawokota tulina ekyokwogera munnange mwabali e bungereza mwe mwogera gwe omuyaaye n'akuteekako embeera kati munnange nakanjakko waabwe restituta waabwe n'ogamba omuntu ono bwati bw'agenda okunjogerako nedda mikono gyo mugamba nedda teweereetera mpiri totika malaayi eyo ku nnyonyi totika eyo nsolima noddeeri kati ate mikwano gyo n'ogigamba nabireka abantu babikola. They compromise to that level. Nakaba mikwano gye n'olimba mikwano gyo nabi n'empapula nazisazaamu naye nga amazima gali nti omuntu okimanyi bulungi nti ajja ate gwe input esinga obungi yiyo naye olw'ebigambo biri byakugezaako okumanipulatinga alina engeri gyagezaako okuteekawo embeera ate akublackmailinga ate nzogamba mikwano gyo oyo bw'atyo oyo muya munnange nkubuulire tola nti ebyabikola akimanyi bulungi nti ogenda kugusa ensonga naye alina otuteekawo embeera lwaki is taking advantage of you akwagala no a big no. It is a big no. It is written in capital letters. They are bold and underlined. Actually, they're even in bracket. They are Takwagala. Nalimu taking advantage. Hey, family yamwe, you're a person of integrity. Kati agenda ngamba mama, integrity yange follow omuntu ono. Olwoko kuma integrity yange. Sagala agenda njogerako nti namulimba. Ekyo kanjikola ekive mu ddiiro. Paundi akakaga ze nabamuteekamu ze nsoosa okufiirwa. Tujja kukola endala. Abo babeera ba Flagametic, babeera ba Choleric, babeera ba Sanguine, babeera baani. Tujja kukola endala munange. Abantu balamu bwe bati munange ate kati tukola eki. Bwe tewawulidde bye yayogedde. Kamulete. Bwali siima alijjukira nti n'ekirungi kye nalina mu bulamu bwe. Nga kadde eri nga kakuba obulatti. Ali mu taking advantage of you. Ekyokutaano. Omuntu ono naturally oba wa mutima mubi. Naye ye obulamu bwe alina engeri gy'agamba nti bw'oba toli naye tolina bbana mulala. Kati olw'okuba alina ne kiri nti ye tannafuna. Tosobola kubanga gw'ofuna musajja. Tosobola kubeerawo ng'oyina nga ye talina. Kyava agamba nti olina ye oba tolina. Kati biri byonna bye tuze twogerako nga tebinnakolebwa. Agamba nti nze omuwala ono tasobola kusooka kufuna musajja afumbirwe nga sinnafuna mukazi kuwasa. Gaayo ono tasobola kufuna muwala mulala amuwase nga nze sinnaba kufuna mpasa. Bano be bazannya omupiira guli gwe bayita kifiiriza.
asobola okugamba nti ffenna tumufiirwe n'ateekawo embeera. Lwaki? Tayagala kubeera ng'alaba ng'olina omuntu omulala. Abo abantu gye bali. Unfortunately or surprisingly or shockingly, mwali mulabyeko abantu ng'omuwala oba omukazi baali bafumbo n'omusajja bagatte bampeta ne baawukana. Bwe baawukana, ono omuwala gye yalaga yazaala n'abaana, alina eddya eddala lyalimu alikwajja litambula bukwakku. Kati ono nagamba munnange oli yamuvi, nagenda nendowooza nti tuliddiŋŋana naye yafumbira n'okuzaala n'azaala. Kati bw'aba yazaala ndowooza naye kanneetetenkanye nfune omukazi mpase, ate munnange nze njagala wampeta. Kakati munnaye ng'ajja ng'akusaba divorce. Temubalabangako abakazi abamma abasajja divorce naye ng'ate yaali mu ddya. Temulabangako abasajja nga mu nnyumba alinamu omukazi. N'ogamba nti abantu okubalaga nti ono namumala katufayiringa divorce bulungi, twawukane bulungi, yo bulungi bwe buliwa, twawukane kale, twawukane bibeera official, nfune omuntu omulala nsetolinge, ono manye nti byagaana. Senkaggale oba Kawagga Katamba n'alemeera divorce, n'agaana okusayininga divorce. N'omugamba nti ne Katamba okujjako ettima erikuwunyako n'erikuwunyaneko buswiriri, ofa kino ensi gw'olina omukazi mu maka, olina Ssaalongo nze Nnaalongowo, owasa omukazi omulala wuli wamuzaalamu n'abalongo. Lwaki tonjagaliza nange ngende bampase, nange mmanye nti nno bino byaggwa n'ate ensi teyakoma. Ne lijja nga livevenga, kakati bayita bolibanga erinaakola appearance mu kooti, ne lijja nga likusinikirako ebinnyo mu nsonyi bwenkyogedde kubanga binyiiza. We had a friend just of recent. Nesebo baali batuuse ne kuleva egamba nti abasajja baatwani babamanyi omwalo oyo tumuwamba asayininga divorce papers lwampaka. Lwaki atumanyiira? Yazaala n'abaana babiri mu bufumbo bulala bwalimu, guyagala wasa omuwala omulala mu butongole. Lwaki akuma divorce? Era sebo nkubuulire, kalumanywere yali wali naye ng'omuwala tasobola kudda mu maka ganaafumbe, ali mu maka malala. Naye sebo yeezira okuwulira nti obulamu bwono agenda kubeera musanyufu naye ng'afuna amutokoseza ettooke. Tayagala. Era basanga bayimi kooti basimba amannyo ng'agamba sebo w'ekitiibwa omulamuzi, nze ensonga eŋŋaanisa okubanga ono muwa divorce kubanga nze nkyamwagala. Ono ye taata w'abaana bange, anti yamuzaalamu kamu oba bubiri. Ye taata w'abaana bange era mwagala. Ono nga n'owekitiibwa omulamuzi, omuntu agamba nti anjagala ng'ataali mu bufumbo bulala, ng'agamba owekitiibwa omulamuzi nze ono akalebule, ono antemako mugambo. Kooti n'ensi yonna ekimanyi mu mateeka nti ono ye mwami wange, biri byayogera nze sibimanyi. Nga bagamba n'owekitiibwa omulamuzi ali mu maka malala, alina n'omwana omulala yazaala. Omwana atunula kubanga kooti erina engeri gyetayinza kiprovinga, ate kooti yemanyi nti mu mateeka ono ye mukazi. Nti owekitiibwa omulamuzi kusinziira ku kunoonyerezaako bwe wagenda ewa registrar wama sima bagita URSP, sima URSB. Owekitiibwa omulamuzi nsaba kooti ennambululire, nyinza oba nga nafumbirwa mu kirooto nga simanyi, bamanyiko amaka amalala ge nnina mu butongole. Nti nedda, nze ndi muka Katamba, mwami wange anayimba kali akakafeero gwe kiruma gente yetse tudeeka mwami wange, nga mu maaso g'omulamuzi bafumba abawedde emirimu, ate onalaga nti ayagala nnyo omwami we era kimuleetera enyiike. Actually omwami anteeka mu depression bulwayogera ekyokutwawula twawukane, nze nnyina ntandika okweralikira abaana baffe banaabeerawo batya, nga mufuluma kooti nakuzimula. Naye bannange kambabuulire, kambanyumizeeyo kino ekintu ekyo kumanya kinsesa. Nze nagamba sisobola kumma mukazi divorce nga asazeewo okuva mu bulamu bwange, era bwaba nze nsayininga ng'oli munnange. Nze nagamba tupatulira nenga mbabuulire nga tuli mu maaso g'omulamuzi, nyinza okukola katemba, nyinza okugamba owekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba kugamba nyinza oteekawo embeera oba buba busungu nga njala nve eno gyendi ngende ntuukirira omukyalo oli mufunyisa olubuto mu maaso g'omulamuzi. Kugamba obaki naye nga si busungu. Abantu mu maaso g'omulamuzi balina engeri gye balaga nti mwagala nga yakwagala. Mu mulamuzi twafunamu butakkaanya, ffe twafunamu kusowagana ng'abantu bonna,
Neera tugezaako okubikolako tubeere nga tutabagana nga nina omwami wange nze nanyigamu bunyiizi ne ŋŋenda ewaka era mpeemu obudde ŋŋenda kudda nze ndi wammange ne mufuluma bweru wa kkooti nakugamba Katamba omanyi mumanyiira nnyo nakugamba tujja kuleppuka gwe simba nnyo obunnyongo ndeeta mu kkooti onzunza ate ojja bisasulira temubamanyiiyo n'amala n'agenda n'adda ew'omusajja n'afumba temubalabangako bino byenjogerako gyebiri singalo za wakayimana wange takwagala kyokka tayagala kukuleka kifiiriza. Am I communicating to someone? Ensonga ngenda kusembyayo eno ndowooza kubanga I think it's enough for today. Ngenda sembyayo eno ey'omusanvu. Na kino kya mutawaana. Omuntu ono kituufu takwagala ate tayagala kukuleka. Naye tayagala kuluzinga kye tuyinza okuyita familiarity. Aina routine gy'atayagala kuluzinga. I'm going to break it. Ngenda kukitematema osobola okitegeera. Omuntu ono alina obulamu bwe yamanyiira. Mukimanyi nti eriyo kangereze ne ku mulimu. Eriyo omuntu ali mu busomesa. Ng'ekituufu kiri nti bwabugasse tebumugattako. Naye alina routine. Alina ebintu yamanyiira wano okubeerawo peeni. So tagezaako kweyimagininga nga tewali peeni. Yamanyiira okweraba mu sitaafu, okweraba n'abakozi bannaabo. Yabamanyiira, alina yamanyiira nti bwebaza okuka ku makya, alina okukwasaganya assembly, alina okutuuza okubriefing abaana ku parade. Yakimanyiira. Yamanyiira nti obudde bwe bukya ayambala engoye n'akwata ebitabo n'abissa mu nkwawa oba briefcase ye erimu ebintu bye, n'akwata ennoni ne dust ebibeera mu briefcase, n'atambula bukolokolo paka ku ssomero. Abantu abamu bamanyiira kubanga vaani ze zibanona. Obulamu bwe bwamanyiira nti obudde bwe bukya sawa ne ziwereemu kwemu 15 agenda uli eng'ombe tiriri ekuba gw'omwongeraga nti epikinga gundi ku bloko bweti. Kakati ng'obwo bwe bulamu bwe yamanyiira. Tebimugattako, tebikyamugasa. Naye obwo bwe bulamu bwe yamanyiira. Abantu abamu tebeyimagininga nga beekozesa. Always they imagine themselves nga bakozesebwa. They imagine themselves nga bakola work plan, bali mu strategic plan, bakola report, reportinga, basayininga mu kitabo, they sign in, they sign out, berabanga bagenda ku lunch. Obwo bwe bulamu bwe bamanyiira. Bwe banyuka ne bagendako ba ku mweso, obwo bwe bulamu bwe bamanyiira. Ebyo n'abantu mu relationship abamanyiira. Nga yamanyiira ogundi yamuyita. Ekyo yamanyiira nti obuliri bubeeramu gundi. It is not necessarily nti amawala. So he can't imagine himself with him and another person in the same bed or in the same house. Aina n'engeri oba gyakitya. Aina routine ezo ze yamanyiira. Relationship tekyakola makulu. N'okwagala takwagala. Nekati agamba ate kati akuba akafaananyi ng'alaba omuntu omulala agezaako bigata tebimuyingira tanaba bikwasaganya bulungi. Ng'eyo y'ensonga lwaki okyaliwo oba ogezaako okugenda ng'akusikambula akuzza. Teyeeraba nga ggwe toli, teyeeraba mu bulamu nga bulimu mulala nga si ggwe. Teyeeraba yamanyiira kubanga bw'akonkona geeti bw'akuba eŋŋombe gwoggulawo. Bwe bulamu bwe yamanyiira. Just that. It is not love. N'ekyo kye yamanyiira. Ebyo gye biri mu relationships. Olina engeri gy'ogeza kugamba, really? Like, is that possible? It is very possible. Possible. Okiwulira? Possible. Alina gw'ojjula emmere. Yamanyiira. Mukeera ku makya ne mugenda ne mugulawo famasi yammwe bulungi ne mutuula muli. Mwamanyiira, yamanyiira ekyo. Kakati ate gwe Ssaalongo ye Nnaalongo. Kakati ate it is not necessarily love.
omwaka bali ne muweza emyaka 2 nga takuwagala atya butikiri akitya kakati nkuba akafaana nyingi gye bali. Relationships nyingi zitambulira mu bulamu bwe butyo. Omuwala yamanyiira nti akeera n'akola budget n'agissaawo oli n'amuwa ssente. She's trying to imagine herself nga yakwata mu ssente ze agenda asiba enviiri agenda akola shopping. Kati eyo fear. Lwalifuna solution y'ekyo relationship erivaawo. Gwe breadwinner omusajja akimanyi nti omukazi ono yasinga okulabirira amaka muno mu bigambo by'essente, budget esinga kutuula ku ye, so tagezaako kweteebereza nga yakwasaganya ensonga z'obadde okwasaganya. It is not love, it is just fear. Era omuntu oyo lwalifuna ku ssente n'atandika okuba nga asobola okweyimirizaawo, eno fear neeba nga tekyasobola kubeerawo, nga bw'afuna ebibuuzo ne kakati ono yabadde motoka tubadde tuvuga ya mukazi, kati bw'anaano banaagenda bwe tunayawukana, kati abantu abanandaba ku bigere banaagamba bati naweddemu kabeerewo, oba oliawo ng'akubyeyo kiddiiro ng'emmotoka agifunye okaweddemu. Relationship eweddewo. N'abakazi bangi tubalina mu bufumbo oba mubalina mu bafumbo ba girlfriend bangi. Gwowerera abaana akimanyi bulungi nti bw'anaava mu makaago ajja genda n'abaana, ekyo kyo akimanyi. Ate amanyi ekyokubiri nti bw'anaabanga avudde mu makaago togenda muwa buyambi. Nebeera ensonga ey'okubiri emubeeza mu relationship oba mu bufumbo naawe. Hello? N'abeera mu relationship comfortably but not comfortable. N'agibeeramu naye njala kutegeeza lwe luli kyanaaba nga asobola okweyimirizaawo n'afuna ku mulimu nga gumuwa ssente, relationship yo egenda kubeera ma neya ne mye. Tuyinza kukola tutya bwe twezuula nga tuli mu mbeera bw'etyo? Ntera okugamba nti ekizibu kye tumaze okwa-identifyinga tuba ku sure nti tuba tumaze okukisolvingako ebitundu 5 ku 10. Ekisinga okubeera eky'omutawaana mu bizibu byaffe kwe kuba nti n'ebizibu ebituluma n'ebizibu ebitutawaanya tetubimanyi. Kati nsaba onkwata empola mukwano gwange omwagalwa. Tubadde tetumanyi kizibu kitutawaanya kubanga obadde olina ebibuuzo bingi ng'ogamba Moses ndi mu relationship ne Guy naye ndi sure Guy ono tanjagala, ekintawaanya lwaki bwe mba ng'agezaako kumuvinga in ng'apapala ng'akubira buli amumanyi, buli amuwa amatu ng'amugamba agezaako okumulaga nga bw'atayagala twawukane, lwaki? Nze nkima era mbimubuuza. Tubeera tugenda ngamba ne Katamba onjagaza ki? Katamba kiki ky'oyisaawo? Katamba tonjagala, okimanyi tonjagala, tubeera mu maka muno okimanyi. Katamba tubadde mu relationship nawe emyezi 6, omwaka gumu, myaka 3, myaka 5. Katamba tonjagala. Olwakino ne kino. Katamba wakoma ddi okungulira olugoye? Katamba njogera bwino ne mmange waali wuno yagala okunkwata onzize ewammwe. Wakoma ddi okungulira olugoye? Njagala onswaze mu maaso bagabazadde bange. Katamba wankwana ontwala out. Bwe tugenda mu Afrika, bwe tuva mu Afrika, bwe tugenda Simaya mu Jekaki, bwe tuva mu Jekaki Aziza ayinayo ate kakati munnanga ali eni skini. Katamba wano mpuli oyogera okugenda mu nkwacyo, mpulidde ng'obigamba mikwano gyo. Wangambako nti tugenda fembi mu nkwacyo festival. Wabyogerako? Omanyi kakati Katamba swaza ebyo byebinno byewuwo butanfaako. Omukazi gw'otayagala era tosobola mufaako. Katamba oyagala nzire ewuwo nkozesa eki? Oli mu kwerungiye wano kubanga munnanga ogezaako okulaga obuntu bulamu. Omukazi gw'oyagala obeera onkubira ki? Katamba ndi ngome ewuwo obeera onkubira ki? Kati oli wano weegonzanga olukira lwa kapa oyagala nzire mu makaago. Obuzibu kasitama wano olaga nti oli muntu mulungi nnyo, nkomewo ewuwo
ogenda kuddamu obeere Katamba oli gwe saagala kwesembereza. Katamba lwaki tondeka? Katamba n'afukamira. Bannange nakanjako nze siva wano era batwalire wosula wensula nze siva wano bamaama nkulabidde abanzaala maama nze mumpeeyo omukisa guno gwokka. Biri bye twogeddeko emabega by'ebizibu bye si mukwano. Era olw'okuba amanyi nti alina kugonda akimanyi nti oyagala kufaako oluvaayo weekend ejja nga mugenda mu kasodookiyo kula bonita. Mugamba okendooza Katambazi ng'okubira maama kubira waye muli mutya nti munnaffe wava wano nga bwecwacwanye munnaffe akutwalako out nti maama leka ayogera ku Katamba ye mubi nti olutuwe mada nkuweereza ku video Katamba kiyangoze ku weekend nti otyo maama twabadde ku red carpet bannamulondo bonna nabalabye babosa nabalabye bani notandika n'okugamba okujjako gundi gwe nasanze yavaamu Ebonizi maama Katamba ali aludde okuntwala out samanya nti ono maama mwerabidde olw'omujjukiza yagenda bweru ali ono jingo saloni n'olyoka onyumya kubanga Katamba yakoze eki naye Katamba yakututte wali wanoba wakomyewo ku Thursday omuzanyo gwabadde gwa Friday oba Saturday akawungeezi Katamba n'akutwala tutuuka ku weekend eddako of course temujja genda out. Katamba yakusuubiza alina ebintu byakusuubiza mu ngeri y'okukomawo ng'obudde bukyali. Katamba yakomyewo nga bukyali ennaku 2 ezisoose yazzeemu emizeeje. Ekyali kyakunobye wa Katamba bwe takufaako n'akusuula mu nnyumba n'agenda ng'azunga awunnuna ng'empuuna malungu. Tomanyi gyeri oba aliwo oba ali mmanga oba ali ngulu tomanyi Katamba gy'omunoonyeza. Bw'olaba booda gwe yatomedde n'ogamba nti Katamba booda yamutomedde. Obeera oli awo olunaku 3 Katamba nga ajja asotya abebbera. Tagala na kumubuuza gy'abadde ayagala mulabirire bulabirizi. Kati kikulu nkomyewo. Era ng'omujjukiza ne Katamba nakugamba. Si bye bino bye binzija wano naye Katamba lwe ndiva wano. Era ogenda okakana we bikusukawo nga wabula ku luno gwe nnoba. Ngenda wa Dubai. Ngenda wa Saudi. Ngenda wa anti ngezaako okuwuliza maama muto w'Ebungereza ngobera ku mpapula kaŋŋumire ewa Katamba ngobe empapula zange maama ng'ozigoba oti ate mukama naye talya paani oba oli awo nga Aunt Rose ow'Ebungereza maama Jackie munnanga omulungi ow'ekitalo munnanga omuntu mulamu omukwano gumutiirika butiirisi guti yakuteeramu empapula teziyiseemu. Toli Amerika era olutuuka Amerika n'ogamba nti Katamba no yakwerekera ne ku kisaawe si bwe muti bwe munoba abanobedde mu Saudis akina Bungereza na biki baasooka kunoberako ku wali Kajjansi baasooka ne banoberako Namuŋŋoona n'anoberako Erugala yanoberako Ekakiri yanoberako Matugga Bombo Kikyusa Baamunaani Kaziroobwe yanoberako Nakasongola Kakooge yabonoberako Ssenyange Masaka Seerinnya uli ebyalo bwe mbisoma n'awaŋŋangukako n'agenda eri Emitooma ewa jjajja Nakasi omusajja n'amunoonyaayo kati n'agamba nti Katamba okumwewonya obulungi kanobe paka wa ate okumanya muluka mumanyi n'okubagamba nga mumanyi mukwano nze oleeta kirowoozo bebi tukoleze tutya gundi ono w'Ebungereza otatayiza kunyamba tutekere twalikoza akasente nosooka omuteka mu pulaani Katamba n'agenda yeegagana bambi olumu n'akwata ne ku busente bwe n'ogamba akakubye n'onoba byenjogedde bya bulimba si bwe muti bwe mwanoba jangu mu inbox otuwe ekiboozibozi olunoba lwo olw'Uganda lwali lutwe waluluka otya si bye bino byenjogerako naye bino mbyogeddeko okugenda eno nga bw'oseka oba ondaba nga nkulabikira nga Dube oba Maliyaki bw'omala weereza comedy store naye mukwano kyenjogera bino njala byogera nga nkusigira ekifaananyi kiri nti bantu bangi bali mu relationship ng'abantu tebaagala kubata ate nga tebabaliiko. Naye nkugamba nti a problem once identified or shared is half solved. So we've identified the problem. How we're going to tackle it, how we're going to deal with it, it is a story for another day.
ekirungi ekisinga okubeera ekikulu identifying ekibuuzo ofunye answers ebibuuzo ebingi bibadde olina. Katamba alina ensonga ze, Nalumaga alina ensonga ze lwaki abadde nga takuta. Kati naawe beera smart ng'okimanyi nti essaawa yonna bakulekawo mu bitiibwa. Onoonye safe landing oba otya naye nze nsoose kukulaga buzibu bw'obadde tomanyi mu relationship yo. Katonda omulungi, tukwebaza kubanga watuwa mwoyo w'amagezi. Ebigambo bino tubiwulira abantu bangi bali mu relationship ng'okimanyi they are in a wrong place, ali mu kifo kikyamu neyeesibawo nayonoona ebiseera, azaaliddemu omwana asooka owokubiri ng'oluusi kibadde tekyetaagisa. Abangi ali mu bino byonna byonna zigirizigiri oyo gwalimu. Senga we tayambalanga ku gomesi, maama we tayambalanga ku kade, kitaawe tayambalanga ku kanzu, omwannyina talyanga ku nkoko so nga ye yamulera n'amuweka ku mugongo, naye ali eno bakuluusanya bwe bazaalamu. Ekisa kyo kakitumale nga kitulaga ekyokukola. Otubeerereyo ne bulijjo. Tusabye n'okwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo gye tuli mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. Bless.